engeri y'okukozesaamu omunnyo entuufu. Engeri y'okukozesaamu omunnyo entuufu ne gusobola okukolera ebyo byokka by'oyagala, ne gusobola okuggyawo eyo embeera embi ekutte obulamu bwo nga tokosezza muntu mulala yenna. Nabagamba omunnyo si mubi okunaaba, naye we gufuukira omubi gwe mu gukozesa engeri embi. Engeri embi y'eriwa? N'okozesa omunnyo ng'oyagala kusiranya muntu mulala, n'okozesa omunnyo nga oyagala kulumya muntu mulala, eyo y'engeri embi. Naye ogukozesa ng'ogukozesa ku ggwe kennyini okumala ebizibu byo, teekako n'ebyo ebikutawaanya. Omunnyo si mubi, abantu bonna bagunaaba. Olunaku olwaleero ngenda basomesa batya bwe tukozesa omunnyo for cleansing, okweggyako ebizibu ebyo byonna. Era mweno process ngenda balaga tutya bwe tugutabula na biki bye tulina okukola. Amannya yenze Sheila Adita, gwe wena atanaba kuba ng'osubscribinga ku YouTube channel yange, muganda wange jangu subscribinge, ekigambo weekiri awo wabula notification eri awo gikoonemu, akadde kakoonemu. Bw'okakoonamu bajja kuba bakuwa message buli lwetuteka vidiyo empya, gwogenda okusooka okulaba vidiyo eyo. Olunaku olwaleero tugenda kukola ki? Ngenda kuyigiriza tutya bwe tukozesa omunnyo okweggyako ebizibu, bwe tukozesa omunnyo okukirinzinga, okugoba amasitaani, okweyambulula, okugoba amajini, teekako n'okusika emikisa mu bulamu bwaffe. Katutandike tuyite mu procedure eno, tulabe tutya bwe tusobola okukola guno omunnyo gutukolere bulungi nga tetukozesa bantu balala. Kyenkusaba beerako, wabula gwe wenna atanaba kuba ng'osubscribinga, muganda wange njagala osubscribinga ekigambo weekiri, wabula n'akadde tokeerabira, bajja kuba bakuwa message bw'oteka vidiyo empya bw'ojja okuba nga osooka okumanya. Kye tugenda okusooka okukola, katusooke tuteeke amazzi gaffe muki mwe tugenda okugutabulira, then tukomewo. Ky'olina okusooka okukola, teeka amazzi go mu baketi oba mu bbaafu agakumala. Teekamu paka wegagula tekirina muzibu. Nga bwe mulaba gano ge mazzi gange ntaddemu ebbenseni nnamba. Kati katugende ku ki ekirina okukolebwa nga tonnaba kunaaba ddagala lino. Naye gwe wenna ng'onookola eddagala lino eno likolere bulungi, making sure nti toli mu nsonga zo za kikyala, making sure nti ensonga ze ez'ekikyala omaze wiiki nga wazivaamu dda, ovudde mu nsonga ze ez'ekikyala. Ng'oyagala okukola eddagala lyonna, making sure nti teweegatta na musajja yonna, kubanga egyo gyonna mizizo gya ddagala. Katugende ku procedure eddako, wabula nga gwe naawe atanaba kuba ng'osubscribinga, eno echance obeere ng'osubscribinga, olikinge, okomentinge, naye ate teweerabira notification bell ejja kukuyambako vidiyo ze tuteka gojja okuba nga osooka okuzifuna. Nga bwe mulabye tumaliriza okuteeka amazzi gaffe mu benseni, kati ekiddako munnyo. Kwata omunnyo gwo ng'ogwange guno eno, kwata ebijiiko 2 eby'omunnyo oteeke ku mukono gwo. Bw'omala okuteekako omunnyo guno eno neewombeeke bulungi, oyogere bino ebigambo bye njogera. Ayi Mukama Taata, gwe Katonda ali waggulu, wagamba tukusabe onootukuwanga tukuyite, onootuwuliranga tukoowole, onoobeerangawo. Ebizibu bye nnina mu bulamu bwange binsusseeko entegeera, binsusse engeri gye nnina okubirwanisamu, wabula Mukama Taata nkutte omunnyo guno, kye kimu ku bitonde byo bye wateeka ku nsi kuno eno bye wawa amaanyi ag'enjawulo. Nkusaba onnyambe Mukama Taata oyitire mu munnyo guno eno oguteekeko omukisa, gusobole okunnaazaako buli kizibu kyonna ekiri mu bulamu bwange, gusobole okunnaazaako agamajini agantomera, ebisiraani ebijja mu bulamu bwange, ebiteega, ebidandi n'ebintu ebikyamu byonna
byembuuka mu makubo. Aye Mukama Taata njagala owe omunnyo guno omukisa gusobole okunkolera buli kirungi kyonna kye neetaaga mu bulamu bw'ensi. Njagala omunnyo guno gunzigyeko amaaso amabi, ebiisobiiso, gunjigyeko olutwe, ebisulo ebibi ebinsula wansi w'ebigere, ebinsula ku maaso. Mukama Taata njagala nfune kuganja kwokka, njagala nfune kwagalibwa kwokka, njagala ebisiraani bigende n'omunnyo guno eno. Buli kizibu kyonna kyonna ekiri mu bulamu bwange ekikaawanga buno omunnyo njagala kigende n'omunnyo guno nfune mirembe gyokka. Nga Mukama Taata nga bwe wawa omubaka waffe n'omuwa amazzi okuwonya endwadde zonna, nange nkozesezza omunnyo okusobola okwewonyaako endwadde zonna ezo eziteeteganya obulamu bwange, ebizibu byenjija nsinkana mu makubo, obutayagalibwa bantu, okusongebwangamu engalo embi, okutunuulizibwanga amaaso amabi, teekako n'abantu okuba nga tebanjagala. Ebyo byonna embyejjako mu bulamu bwange okuva n'olunaku olwaleero. Buli kibi kyonna njagala kigende na guno omunnyo. Ebisulo ebibi mbisazaamu bigende na guno omunnyo. Olutwe ndusazaamu lugende na guno omunnyo. Amadogo agansindikibwa abantu ab'enjawulo, eddogo erinsindikibwa okuva mu bafamire bange omuli baganda bange, bakitange, bannyange, teekako n'abalala abooluganda, amadogo agansindikibwa mikwano gyange, teekako n'agamalogo g'embuuka mu makubo. Njagala byonna bigende na guno omunnyo. Mukama Taata nkusaba onkwatireko omunnyo guno eno oguwe omukisa gusobole okunkolera ekyo kyonna kye njagala. Then bw'omaliriza essaala eno okwate guno omunnyo ogutabule mu mazzi nga bwe tugenda okukola. Nga bwe mulabye nti tumaze okusabira omunnyo gwaffe, naye gwe wenna atanaba kuba nga osubscribinga muganda wange subscribinga, olikinge, okomentinga evidiyo. Kaakati ekiddako kwe kukwata guno omunnyo gwe tumaze okusabira guteeke mu mazzi. Bw'oti tandika okugutabula, gutabule byonna byonna mpaka emulungusa bwe zivaamu, gutabulire ddala kubanga lirimu ddagala. Twala obugogo otabule. Then bw'omaliriza ogutabula bulungi nnyo ng'olaba byonna bigugwereddemu, tandika okunaaba okuva ku mutwe paka wansi, nga bw'oyagala ebikyamu byonna ebiri mu bulamu bwo bikulukute bigende na guno omunnyo, amagini gonna gakuveeko, byonna ebidogo bye bakusindikira, amaaso amabi, teekako n'ebizibu byonna ebiri mu bulamu. Keeka akatambi engeri gye tulina okukozesaamu omunnyo nakati tulina ogutabula. Vidiyo eno wegisanga nga y'amakulu nkusaba ogirayikinge, okomentinge wansi, wabula teweerabira kusubscribinga, teweerabira kukwata ku akali awo waggulu. Komentinga wansi tumanye ku ki ky'olowooza. Amanya Nzike Shira Adita Imbangalanyi.